ekiri wa Pastor Bujingo abaana be okuttibwa bannange bitiisa bwino akanga avuddeyo tula kalira mbiyina ngenda kubeera katembe kuterawo awo mu katambi naye nga first of all beera nga te video ginterako ekigawo liking nga sharing irako abalala ate yo comment section ejja kubeera open wobanga omaze okubuuliza akatambi kano abeera nga temune osulawo awo wansi endowooza yo of course ku biki ebigenda mu maaso kakati waliwo omuvubuka oba omwami amanyikiddwa nga Uncle Bean era nga ndowooza omutegeera bulungi nnyo ali mu ggwanga ly'e Canada saawa eno yadduka mu ggwanga Uganda. Uncle Bean ono yabeerako mu maka ga Susan Makula wamu ne Pastor Bujingo ndowooza ne wa Teddy yabeerayo ko bwembasi erabidde mu bigambo bye yavayo nabeera nga ate akakasa kakati ayina bwino omukambwe gwaleese ku ngeri abaana lwaki byogera akatambi ngenda kubeera nga teeka kuterawo awo osobola okubeera nga ate obiwuliza naye nga bikanga bitiisa tuula kalira ogenda kubeera nga ate omanya ki ekigenda maaso side eyo ngenda kusaba beera nga ate osubscribinga bwobanga obadde tona okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko ate tubeere nga ate tutambulira wamu fena tulina Shak Ashraf musomi wa dduwa enamba y'essimu eri wansi awo kastika side ene endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga tebakukima ku kisaawe saako n'okubeera nga tebakutuusaayo yonna gye wandagadde okubeera nga ate otwalibwa komawo n'amawulire amalala mangi nnyo naye nga fonna okukambatira video eno temuvaawo kano Justin kayisizaawo isa nayo ne update naye nga nina update ey'amaanyi gye ngenda obbawa naye nga tetunnatuuka nnyo oba olina omuntu wali e Bulaaya mukubira essimu akugulirewo TikTok account bwe tunatuukira mwaka ogujja e Uganda TikTok egenda kuggalwa ekolebwe nga Facebook eyovuddewo nalabyeko mwami Bujingo ng'agamba ayagala kulaba ku baana be ng'omutima gumuluma kambawoyo ka update alimba we battira abantu entebe abakazi entebe omulembe ogwo gwakayivula mwagutegeera omwana Dolini inginiya mwami Bujingo yali ayomba nnyo ewaka nga basuubiza obbatta Dolini n'akwata obuuma obukwata amaloboozi n'abuteeka mu nnyumba Bujingo n'akimanya ne bapanga battire Dolini mu kavuyo k'entebe ekittabawala ekiri entebe Dolini n'akisimattuka olwaddako ne bamupangira nga bagenda muwambira ku lubiri awo nga ku wooteeri eri ku lubiri lwa Ssaabasajja bwe bali bagenda omuwambira ne kigaana olwaddako ne bamutwalira ekimuli nga gift yali birthday ye nga kirimu obutwa n'akisimattuka ng'ate mukyala Makula ye akozesezza mwami Mutebi nannyini field nga Mutebi akozesezza abaami ababiri gwe bayitanga baliwo abaami be yakolako ebivumbuddwa abaavaano yaga nti kayihula abatulugunya so omwami oyo gundi gye yali ava bamalema nkuba amasasi Kirumira omugenzi Kirumira yali ava bikke ne munne nga bakozesa okubega Teddy bamutega omusajja oba batega abaana ba Teddy abasajja babakwatire embenzi babakube mu lupapula lwa mukulu Bujingo olw'amawulire olwo olupya lwe bayita ono bwino nga lwakatandika ng'era alumanaginga musajja alina enviiri nnyingi n'ekirevu kingi ne siraaji yali akolayo siraaji Lwama agamba nti no olumizi lw'abaana be alimba omwana we Jennifer bwe yajja omusaba ssente n'amugamba njagala laptop n'essimu ngenda tandika kusomera Kyambogo mubuzi najja n'abigamba Makula afune omusajja abimuwe beba baana bayagala omwana omuto twali tutudde mu nnyumba n'agamba nze n'omwana Makula yagamba nti muzeeyi yamugamba omwana oyo tamusubira kuba wuwe bw'amusubira okuba nga wa Raymond waliwo omuvubuka yalinga munene ku kyaki nga akuuma nnyo Pastor Teddy n'agamba nti omwana amusubira okuba nga wa Raymond takabira baana era n'abajjako obuyambi naliwo nga agamba adimi Madam Beatrice toddamu kuteekayo ssente ze yali ateekayo buli wiiki n'abujjayo omukyalo yagendera entebe ku poliisi Kajjansi n'amuwabira obutaddamu kuwa buyambi ne babifuntwaka abapoliisi ne bajja ewaka ekiro ne babawa ssente mu kamotoka ka poliisi olw'eggulo bamayinja oyo ayagala abaana just update ezinaddako ngenda babuulira abantu abali mu kkomera olw'ettaka ly'e Kanani eryo
bannannyiniryo abamu abali mu kkomero abaasibwa n'amayisa. Update zijja kujja. Ngenda nno gaba update mpola. Bw'obanga oyagala okumanya ebifa mu nnyanja, ng'oyagala okumanya ekituufu ekifa mu nnyanja wansi, tomalanga biseera gwe buuzanga goonya. Goonya ejja kuwa ekituufu ekifa mu nnyanja kuba gyekola ki? Gyesula. Naye gwe boddaawo ng'oyagala okumanya ebifa mu nnyanja ate n'obuuza bano abavubi bo babeera kungulu awo we bakoma kujjayo byennyanja kujjayo mukene. Naye goonya funa obudde ogiweyo ky'ogiwa ejja kubulira ekituufu ekifaawa mu nnyanja. Nze emyaka gye mmaze ku nsi gimmala okutegeera nti eno bizinensi gye natandise tegenda kukola. Emyaka gye mmaze ku nsi gisobola okuntegeeza nti ono omuwala gwendi mu kuyiriba naye talina gyantwala. Ono omuwala gwendi naye bagiyita one night stand. Emyaka gye nnina gimmala okumanya nti ono housewife material. Emyaka gye nnina ginsobozesa okutegeera nti endiboota gye nasuubudde shortage. I don't know why these people abakyala bano be mulabaawo kibatwalidde ebbanga ddene nnyo okutegeera nti bizinesi gye baasuubula it is not going to work out nga bwe baali basuubira. I'm sorry to say. Nga bwe nkunyonyodde nti nze ndigoonya, you're going to find someone ng'agamba nti gwayogera ku by'abafumbo oli mufumbo muganda wange 47 years serving. Sobeera mukkakkamu. My simple advice, mikwano gy'abana abakyala mubabuulire nti in life we make decisions olumu ne zibeera nfu. Abakyala mubabuulire nti mu bulamu bw'ensi tulina decisions ze tukola ne zitufuukira emiteeru. Tulina business ze tutandika ne zigaana okuwakinga out as we expected. Tulina business gy'osuubula olina endiboota gy'osuubula ng'osuubudde buleega ogenda okusangamu nga mulimu stokisi zokka na bupale bw'abaana. Ontegedde? Weewalanga nnyo omusajja atatya kuswaza mukazi we. I'm sorry to say this. Because tujja kugamba nti why is it that all the time mmwe Hajati simanyi bigambo Akram bye yakugamba oba yakusuubiza nsi oba yakusuubiza ggulu ogezezzaako nnyo okudifendinga omusajja naye omusajja buli lukya ayongera kuswaza ebyaddala. I want to be honest. You see in life omuntu ayagala omuntu amwewaza obuswavu. Omuntu ayagala omuntu alina byeyerekereza ku lw'oyo omuntu gw'ayagala. Omuntu ayagala omuntu ne mbeera ku mizigo tasobola kukwana mukazi ali ku mizigo ne waba malayika. Oyo omwerekereza n'ogenda okurasire we walale ye nateete mu Kimumbaasa. But these are the people be mulina abatatya baswaza. Bwe bakola sire ne muba defendinga. Mu defendinga ne bita defendingika. N'owolereza naye ng'ekintu kiri mu black and white fena tukiraba. Omusajja luli bamukwata alina omukazi mu mmotoka ate simanyi nali mutwalako ate nali mu lift mama goli Katonda. Why is it that all the time it is you? Ontegedde? My last message. Sigenda kwogera bingi, but I would request, obanze my simple request to these two ladies. Please, mwebulungulule mpola mpola munoonye omulyango ogufuluma. Or else, mukyaguluba, pressure zikyabakuba, mukyabeera nnyo mu buswavu. Tosobola kuŋŋamba ti omusajja yabadde gwe bakwata simanya n'oli omukazi ng'ali mu mmotoka, ono bamukwata simanya ne kusaasira, ate simanya oyo byali byadda, ate buli kaseera mubeera mu katemba. Abantu 100 bonna boogera kintu kye kimu, maama gw'omu gw'obeera omutuufu. Ate yenkofiira bazikola nnyingi, ate ono kusaasira ebino byali byadda, olwo ne luggwa. Oli n'avaayo nti nze yankwanye message ne maama mwe munaawolereza mpaka ddi? Nze mbalumirirwa because I'm also a father. Nze ni musajja muzadde ate omwana gwe nnyina muwala. That is why I feel bad. Bwe ndaba ekintu ekituuka ku mwana omuwala era nze omwana wange wanaatuukanga ku ssalino nja mugamba please press exit. Mu business yonna, mu relationship mwonna tubeeramu ne entrance ne tubeeramu ne exit. Bw'oyingira bw'oti n'olabanga ekintu tekiwaakinga nga bwe kirina kukola please press exit to avoid. Buno obulamu bw'ensi butono nnyo okwestressinga. Ona defendinga mpaka ddi?
omwami wange oba okyali awo omwami ne bamukwata n'omuwala mulogi oba okyali awo nti kakati ate wuli ne nabbi omukazi maama gwe omuntu ate wakitiibwa wabaaki olaba ffe abatayina ke tulina ku nsi tewali atumanyi naye naffe tulina abantu baffe betuswalira munnange nti obwana buli kuno obwebitiggula ku apu obwana kuliko ebyana ebyakkutta emmere ebyana bye bayita 4-wheel drive naye tubyerekereza muganda wange ye ontegedde n'ogamba nti akaana bwali badde awo nga ffe abeekomba emimwa twekombakomba emimwa tukola buchallenge naye n'ogamba maama abantu banaagamba batya naye mu abasajja abamu abaterekereza babaaki buli kaseera mbeera mu defendinga ate sima bamukutte ne gundi nti nedda bamuwayiriza awo yabadde ayitawo buyisi kati wuli agulubana nabbi omukazi owulira era ekinaava omwo era nti nabbi omukazi yakoze bwati nti nedda babadde baagala kolabo yaawa akula mu muyimbi hajati weekumeekume sikyogedde mbubi amoni advising you as a parent ng'omusajja omukulu asavinze ku duniya emyaka gye maze ku nsi kuno gimala okubawa amagezi ontegedde ekintu wekiba tekiwakinga out please press exit saagala mubeerenga bano abantu bizinesi ziri mu Kampala omwo tezisobola nakwesasulira rent you find someone agulawo edduuka n'atatundayo yadde n'omuntu n'ogwo naye ng'alina okulya alina osasula toilet transport KCC license ne rent mu kifo kya bizinesi ogivaako olw'okutya obuswavu n'alemera mu kiduuka ekiduuka ne kimukutula obusente bwajja ewaka mu magi g'enkoko z'alunda ate bw'asasuza mu kibuga obusente bwajja eyo bw'aleeta agenda olaba nga tekikyasobola kusustainingika ekivaamu ng'atandika kutunda animal naye nno afaaki ate obuswavu mbugundi edduuka lyamulemye muganda wange edduuka ligaana eryo edduuka si liryo abo abasajja modulo zirina motoka za gavumenti ne bw'ogirabirira ne bw'ogyoza ne bw'ogikola otya muganda wange ebeera siiyo ekiseera we kituuka ojja kugirekawo bagiwe omuki tujja gamba bugambi next zezo type z'abasajja ze muyina it is either you take or you leave si byampaka gwe okyagala okufuna aka stress ko mugulube ne basajja bammwe mukanye kuwolereza. Alright, Frank Gashumba agenze e Bulange akomyewo mu Zanganda ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era Frank Gashumba ne yeetondera Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga omanyize sijja kubirira tetukyakubirira we shall be open ekisooka kya byonna Frank Gashumba muti Frank Gashumba munnabyabufuzi oyo propagandist political propagandist fenna tumanyi wajja akubira akadingidi era fenna tumanyi essaawa zakati omulabe we yaani kakadde ekyo tukiveeko ekibuuzo kiri nti kiki ekyatanula Frank Gashumba okuvuma Katikkiro era kiki ekyatuukawo alyoka ayambalire Katikkiro ekyo tukimaze nakugamba nnyo event season we ziba zituuseewo sooka otunulire nga obudde kye tuyita timing ebyobufuzi bitambulira ku timing kyova olaba oluusi olumu oleeta ensonga ngiyinza okuba ntuufu naye ne bakugamba akaseera tekabadde katuufu akaseera kabadde kakyamu kati olwaleero njagala gwe amanyi Frank Gashumba era amutegeera obulungi otunulire n'akafaananyi ako iddala gwe muli mu mutima gwo weebuze ddala Frank Gashumba abadde azze kwetonda oba balina kye babikkirira balina ki blanket kikateni kye bateekawo eri bannansi eri Abaganda okategedde nkuzaayo ku timing 2026 asembedde guno omwaka guweddeko tuyingira 2025 ensiitaano y'ebyobufuzi okwekonjera okwerumba okweyogerera ebisongovu be baana baliwo mu mwaka gwe tuyingira now olwaleero njagala weebuuze nnyo ogambe naye ddala Frank Gashumba eyakera ku mateera abadde alina embiranye ne Katikkiro kiki ennyo kye yeetaaga emmengo wano
era Frank Gashumba kiki kye yeetaaga ku mayiga ekyo kyataasobola kulaba luli kati nno kankubuulire era tereera ntende njagala okubuuza ekibuuzo olwaleero mu ggwanga lya Uganda njagala okwata radio stations ne TV stations weebuuze bw'obanga oli ewaka obujjaddemu ng'oyagala okuwulira ku puroguramu y'ebyobufuzi akawungeezi ku ssaawa ng'emu ssaawa bbiri otega rediyo ki era otega TV ki ekiwe kiggwa olwaleero tula weebuuze political shows zetulina ku marediyo ne ku TV ziriwo eziri famous era rediyo ki automatically ojja kwesanga ng'olina Kyabasa ng'olina BBS. Frank Gashumba olwaleero weebuuze programu ze ez'ebyobufuzi abadde azikolera ku TV ki na rediyo ki kubanga ye kwa survivinga eri mashini propagandist machine eriwo ku employing wa kukola ogwo mulimu eri well experienced mu sector eyo era ekikubira ddala bulungi ate enkalu ekutunula mu maaso n'obulimba n'ebukubirawo ku mmeeza n'ebukaliramu kati abadde nga ku radio 4 erina coverage yenkana ki era etuuka wa osobola okukwata radio 4 n'ogigeregeranya ne Kyabasa bw'odda ku BBS telefayina olwaleero ng'obadde okyaza bamukaaku okyaza bamunyagwa wagattako munyagwa okyaza bamabike Abedi Bwanika balulume bayiga ogasseeko mpuuga kakati obadde weetaagamu emmundu endala emmenyi gwewamma awo Kyagulanyi alyoka akiwulire ne NUP mumulyoke mumutunuzeemu omuzinga kakati ndi wano okutegeeza ti bino byonna Frank Gashumba afuniramu wa Frank Gashumba komawo ku mpewo za Kyabasa ne BBS telefayina emmundu esikae kubuuziza omulabe wa Frank Gashumba ani era mukama wa Frank Gashumba ani Frank Gashumba olwaleero alya ku propaganda wataba ku TV wataba ku radio tagenda kuyingiza kakati yeetaaga platform wagenda okusinziira alyoka akasuke iyo squad iyi squad egenda kutunula wa Kyagulanyi kakati Frank Gashumba aweereddwa omwaganya kyayinza okuyita platform alumbe Kyagulanyi direct ne propaganda ne malisi yenna ku NUP ngayita ku BBS telefayina ngayita ne ku Kyabasa ekyo video eno ulikomawo n'ongamba nti nuwa mutu wakyogera lindako mu mwezi gw'okutaano omwaka ogujja n'ogw'omukaaga bwe mutalabe Frank Gashumba ku mpewo za Kyabasa ne BBS telefayina beppo nekyaliwe ono yalunda embwa nezaala ente mivule basajja mivule uliriza video eno Minisita wa Museveni yayimiridde gye yayimiridde n'atandika okuvoola Ssaabasajja Kabaka naye oyo minisita wa Museveni era buli kyayogera oyo Museveni kimuba mutegeera mu kaseera wakyogerera nga neeno waliyo omusiraamu Seeka avuma Ssaabasajja Kabaka ate si gwe gusoose emabega waliwo simanyi Seeka Gugwa naye yakola kyekimu olulala yali Seeka Kasimu naye yakola kyekimu kuvoola Ssaabasajja Kabaka mpuliriza bulungi nagambye nga tonnatandika kulwanyisa Museveni sooka oyige bwalwana abantu abasinga mubikkula akatabo mukasomako eno mu maaso buli wooyogera ku Ssaabasajja Kabaka oba omuvuma oba ovuma Baganda buli wooyogera ku Seeka ne waaba yakoze ensobi obanga alumbye obusiraamu ompulira kubanga yajja kugamba nze mbuulira busiraamu kati buli woonamuddako obanga alumbye obusiraamu kitegeeza ki ti abasiraamu tebajja kuleka n'Abaganda tebajja kuleka ki ekigenda okuddirira bagenda kulwanagana
ke kakodo ka Museveni katufugiddeko ebbanga lyonna bakayita divide and rule. Divide and rule. Kati sawa zino tuli mu trap. N'abeeno basindika mizinga, n'abeeno basindika mizinga, n'abeeno basindika mizinga, n'abeeno basindika mizinga. Waliwo baseeka bemmanyi nga baaliko mu 2010 boda kitata. Nga baali potinga nga bwakayihula, waliwo ne office gye bagendanga, sawa zino baseeka. Bemanyi banja ku media ku. Osigera baba sindika mu Busiraamu nga bo kye bakola ku demotinga Busiraamu. Naye ate nga ajja n'akubuulira eby'Obusiraamu 95 nga byonna bituufu. N'ayingizaawo 3 oba 5 nga bikyamu naye nga bibwonoonera ddala. Kati gwawuliriza olw'okuba wawulira biri byonna. Oka wano Seeka yakozeewo okwo ku Kasobi naye tetujja kikola ki? Tetujja kitwalanga kikulu. Kumbe ye missioni. Nkubuulira. Ye missioni. Kubanga bakimanyi nti ki Museveni ekiyinza okujja abantu kukumulwanyisa. Ne kiba divertinga nga kibateeka mu birala. Buganda na Busemu. Kyogamba mu Uganda mulimu kabaka. Ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi yekka. Waliwo ne kyabazinga. Waliyo ne kabaka wa Bukonjo. Bonna bayina traditional ki? Bayina enno obulombolombo. Osegedde waliyo ne kabaka w'Ettoolo. Lwaki bw'osoma ku kabaka wa Buganda? Olowooza lwaki? Muganda wange bino biri planid. Kino kitegeere. Biri planid. Tuli mu trap ya Museveni. Mu Uganda tuyina ebiwayi 2. Tuyina anyigiriza n'anyigirizibwa. Oli oba Musiraamu oba Mulokole oba Mukatuliki oba Muprotestanti oba Muganda oba Mukyoli oba Mulango, tuyina abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Olwo olutalo nga tetunnalumala tetugenda kusanga mirembe. Institution zonna mbambi. Tosuubira bamaseeka okuvaayo nga bonna batuufu. Museveni aplantinga buli wamu nga bw'olaba mu Balokole waliyo Bujingo, waliyo Bugembe, waliyo baani ne mu Busiraamu gye bali bangi nga bo bakola gwa kudemotinga Busiraamu. Oba owakana gwomanyi oba onvuma tebinkwatako nze nkikugambye nga tonnatandika kulwanyisa Museveni soko oyige bwalwana, kubanga Museveni takyasobola kubasaba nti mujje munjagale mumpagire. Temujja. Ye kyajja okukola bwe mulwanagane mwekka mwekka. Nze eri nfuge, nze eri nkola ebyange. Tuli mu trap ya Museveni. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Seeka Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.